Omukulu Bobi Wine akyawoomya Northern Uganda leero abadde wali mu Malasha town esangibwa munnangate mu West Nile okutuukira ddala wali munnangate Terego district eside eyo bye ngenda okubeera nga nkutuusaako bannange ekibadde mu Katambi oba ekibadde mu kifo kibadde kikambwe ku side y'emu Palaso naye munnangate molina maaso awo kw'ossa ate Dr. Jose Chameleone si birungi nno bannange omanyi ekimutuuseko ko wali bamuggyeemu munnangate ssente ze bambi mu nsawo bye ngenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo mu Katambi bambita Jaminati nsinziira ku Jaminati Yogi kansuke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kaakati nno munnange kansuke nkutegeeze nti Bobi Wine kyali mu kukola munnangate Northern Uganda kikambwe nno leero ku mulundi guno abadde wali mu Malasha town jjukira nti nno esangibwa wali munnangate mu West Nile naye ekibadde mu Katambi kibadde kikambwe vibe zibadde waggulu nga boogezako okulaba Bobi Wine alina engeri gy'abadde ajjamu kaawo ng'ali mu kutuuka wali omukulu munnangate Bobi Wine bw'atyo bw'akyali munnangate mulale akyatalaga munnangate ebitundu eby'enjawulo eside eyo nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo naye nga nkwongeddeyoko wali munnange omuyimbi Palaso abadde ali mu kwesetinga jjukira nti nno abaddeko ko wali mu kifo kye munnangate ekipya nga boogezako okulaba awo naye kubaddeko eddoboozi erikyasinze munnangate okutredinga ennaku zino ku luyimba lwali munnangate mu kusetinga olupya olwa Kyagulanyi. Omukulu munnangate Palaso so bw'atyo bw'alabiddwako wabula nga bino byonna bibadde biti ali mu kusetinga munnangate luyimba lupya ali mu kusetinga luyimba lupya actually ndowooza agenda sooka ate luno ndowooza azzeeko munnangate olwa Kyagulanyi eside eyo okusinziira wali nga we bibadde munnangate bitambula ku muyimbi munnangate Palaso sigenda kubeera nga ndwawoko kankwongereyoko wali ku muganda we Dr. Jose Chameleone munnange akatambi kano ndabye nga kakutte munnangate akati yabaddeko kukulaale emu eya NRM naye nga boogezako okulaba abantu babadde bamusitudde waggulu naye nga mulimu munnangate abamu ababadde bamusokolamu ssente katuledinze nnyo akatambi kano nga boogezako kalaba actually kansoke nkuzannyiremukko mu katambi kano olabe embeera nga bwe yabadde. Kabadde kakutte munnangate ettabbu wali ku mukutu ogwa TikTok eside eyo kw'ossa n'ako akatambi yabadde ng'ali mukolamuko wali vibe kw'ossa n'abantu be
mu katambi ako. Dr. Jose Munagate Chameleone bw'atyo nno bw'alabiddwako mu butambi obwo obubadde bukutte vibe ku mukutu ogwa TikTok. Leero bwe nti bwe nkoze kakasa nti osubscribinga osate n'okulayikinga video nzikiriza nkomewo mu maaso awo n'ebirala.